The newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, amawulire agakagwawo poliisi n'amagye abalumbye ekibiina kya National Unity Platform emboko nezinyoka kwoteeka okuba kuba mu tiyagaasi n'amasasi gagenze maaso n'okubeera nga gavuga embeera ebadde ya bunkenke nnyo nnyini ddala abamu ku babaka b'ekibiina kino abagwanyiza ebifo by'enjawulo bwe babadde bagenda maaso n'okubeera nga bakomyewo forms ku kibiina oba ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Aliye makerere kavule kakati no mwatu abasirikale bagendede maaso n'okubeera nga babasalako ne babakolako oboolyawo effujjo era akatambi kano njagala ogenda maaso n'okubanga byonna mbikuwa obirabe nga bwe bibadde bitambula awo wennyini Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'atasiba zikweya agenze maaso n'okwanukula speaker Anita Mong lwaki ono nno yavuddeyo n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ba Bobi Wine mbu we dance your tunes but we don't dance you nti tuzinira ku nyimba zammwe naye oba oliawo mu bye mwogera tebisobola tunyenyesa oba oliawo kiwato. Ebigambo ebyo yagenze maaso n'okubyogera bwe yabadde mu bitundu bye Ankole. Alex Waiswa Mufumbiro avuddeyo n'amutegeeza nti gwe yali awusigala olaba osobola ofuuka sipiika yali teyeegombesa nga n'ekkala y'ogikyusa kaakati olwo osobola otya ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mutasaanidde. Ono nno amutegeezezza nti ekyo ekyakuyisizza okuba nti Museveni Katonda kozannyidde Katonda gweyo yenkomerero yo. Ebyo nno bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera kakati yese bamala ono nno ng'ali yeegwanyiza ekifo ky'okulembera ekibiina kya DP avuddeyo n'akreditinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amusiima emirimu gy'akola era n'agamba opposition ibadde tennafuna oba oliawo muvubuka alina embavu nga ono bw'ati kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Mukasambidde agambye nti etasiima ebulajwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wanjawulo era n'agamba 2026 bamwerinde. Mbasaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video soko jempere like bw'ogiwa like ejjaba etambulira ddala ku misinde mingi buli omu afune information ngene eri crucial ennyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe munondi gw'ogusosola ba video zaffe nkusaba osubscribinga ku Beyond the Newsroom osobola okufuna amawulire agalinga gano ate n'ensonga endala eziba enneekusifu ennyo nnyini ddala ozijja wano wokka ate n'osobola okuba nga ozifuna munzikirize ate tusobola okuba nga tutandikira awo wennyini ku nsonga ezigenda maaso n'okuba nga ziyinda wali eri ku kitebe kya National Unity Platform engeri amagye ne police gye basazeeko ekitebe kineeno nga babadde bakyagenda maaso n'okubeera nga bareceiving application forms z'ababaka abo abagenda maaso n'okuba nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo. Bibino nno bwe biti bwe bibadde ku kitebe kya NUP. Embeera ebadde ya bunkenke nnyo nnyini ddala ku kitebe kya National Unity Platform eri abaami abatukulembera betugenda mu maaso n'okubeera nga tubeebaza oba oliawo emirembe gye baleeta emirungi ennyo nnyini ddala era emirembe gino nga mwe muli ne ssemateeka agenda mu maaso n'okubeera nga akolera ddala bulungi mu ggwanga lino ery'okubeera nga ne multi-party system egenda mu maaso n'okubeera nga ekolera ddala era nga n'ebibiina by'obufuzi bigenda mu maaso n'okukola oba oliawo emirimu gyayo nga wegirina okuba. Kale singa bwe kibadde twadigambye nti banywanyi mwebale nnyo nnyini ddala naye ate kyannaku okubeera nga abakuumaddembe banyigira mu bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu okutuuka ku ssa eryefaananyirizaako ko oba oliawo bwe lityo abantu abatalina kye bakoze abatagambye nti beekumyemu muliro oba beekalakaasa abatali nti nno basannyalaza emirimu obalumba otya ku kitebe kyabwe n'ogenda mu maaso n'okuba nga bakolako ku effujjo eryefaananyirizaako ko bw'oti n'otuuka obakubamu omukka ogubalagala poliisi banene mubasitudde mubakutte
ebintu ebyefaananyirizako ko bwe biti. So ab'ebyokwerinda nga bakyagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe naye tuvumirira nnyo ebikolwa nga bino oba oliawo ebitali bya mateeka bibagenda maaso n'okubeera nga bakola. Kakati awo wennyini kankuwe omusajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'atasiba zikweya ayambalidde speaker Aneta Among. Kansooke nkuwe video eno. Olaba house galo fuka speaker ate ogamba otya ati yayitafaanana bw'atyo naye olw'okubanga akimanyi nti bamufacilitating okubba bamufacilitating okunyagulula eggwanga alina kubasinza ku level yakulaba nti be bakatonda be kubanga akimanyi asaana kubeera mu kkomera. Kati engeri yokka gy'atayinza kugenda mu kkomera kwe kusuusuuta namukadde n'amulimba nti Katonda ng'ate akimanyi bulungi kino yajja kufa. Naye be babakulembeze baffe kati gwe genda ofumitirize Munnayuganda ng'olina omuntu nga Aneta Among asobola okukolera endagaano yonna ekufiirira gwe Munnayuganda ebirowoozo bye biremwa n'okwandastandinga ekigambo etteeka erisooka Katonda tuwa amateeka gonna 10 naye n'agaawulamu n'akola yaaga yagala munno nga bwe weeyagala. Love your neighbors, you love yourself. The law of love. Then eryokubiri n'agamba tewabangawo ekintu kyonna tewabangawo omuntu yenna eyegeraageranya ne Katonda. Bino bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ayana okula speaker Aneta Among ku bigambo bye yayogedde. Mwenna bw'oba olaba videos zange ng'ozongoberera walabye video eno bwe kibanga sekyo genda olabe video emu kwezi ebbiri ze tusembyeyo okubeera nga tukola eriko omuntu ogugamba nti speaker Aneta Among akubiddwa bubi nnyo mu bitundu bya Ankole. Omanye emitwe ginene abantu abamu tebagitegeera gigenda maaso n'okubeera nga oba oliawo bagamba mba misleadinga ngamba w'emitwe bwe giti. Naye tuyina engeri ey'enjawulo gye tutegekamu emitwe gino n'engeri gye tugiyitamu mu mawulire, most especially nga tugenda maaso n'okuba nga tubaweereza eno nno mu modern media oba waneeno ku mikutu nga gino tulina engeri gye tugenda maaso n'okuba nga tugibawa. Kyova olaba bangi banyumirwanga nnyo edda empapula z'amawulire nga zikyaliko engeri red paper gye bawewangamu amawulire kwoteeka oba oliawo n'emitwe gyabukedde gy'abanyumiranga nga tennaba kubeera nga efuuka nga bweri. Naye yo si y'ensonga. Alex Waiswa Mufumbiro ayanukula ebigambo bya speaker Aneta Among eyavuddeyo n'ategeeza butereevu nnyo nga Bobi Wine bwe bali abakubi b'obudongo ne banne mbwera ne baddawo ne bamala ne beewaana ne bagamba nti bagenda kujjako dictator nga yeebuuza bagenda kujjako ani. Aneta Among n'agamba nti abo bali ku byabwe era mubaveeko mugende maaso n'okulonda NRM. Alex Waiswa Mufumbiro wamuviriddeyo n'agamba bw'ogamba nti artist tasobola beera mukulembeze kati ate olwo gwe yali awusigala omuntu atuuka n'okweggyako obutonde bwe. By the way nno omuntu bw'avanga mu kuvuma Katonda n'abaako ekintu kyamwegeraageranyako teweewuunyanga nnyo osooka ne weetegereza ebintu bingi. Omuntu yejjirako kale yiye ne yeewendala omuwanga ekitiibwa obulwo nno yaba avuganyizza ku Katonda era nga mugamba wantonda ndi muddugavu sibyagala kambere mweru oyo aba javunye Katonda ekintu ekisookerwako. Ono nno Alex Waiswa Mufumbiro si waakomye amwanukudde ku ky'okubeera nga ayita omukulembeze wa ggwanga lino nti ye Katonda era nti munnange bo omutabani ye Yesu era bo munnange baba Mwoyo Mutukuvu. Bwe biti ebigambo nno bwe bino bwe biri wuliriza. Bobeera n'omuntu ng'asobola okugeraageranya Katonda n'omuntu. Bayibuli etugamba erimu etteeka erisooka mu kitabo kya Genesis kigamba nti togeraageranyanga ekintu kyonna ne Katonda. So bw'olaba omuntu ng'ageraageranya ekintu kyonna ne Katonda n'atuuka n'okugeraageranya ne the tripartite of religion of the Catholic Church and the Anglican people, then kitegeeza nti omuntu oyo ebyo tubagamba nga bulijjo nti omuntu asalawo okuva mu mbeera ye ng'omuntu n'atandika embeera y'okweyisanga bwe yeeyisanga bwe mumulabanga bw'atambulanga bw'afaanana oyo yayitafaanana bw'atyo naye olw'okubanga akimanyi nti bamufacilitating okubba bamufacilitating okunyagulula eggwanga alina kubasinza ku level yakulaba nti be bakatonda be kubanga akimanyi asaana kubeera mu kkomera. Kati engeri yokka gy'atayinza kugenda mu kkomera kwe kusuusuuta namukadde n'amulimba nti Katonda ng'ate akimanyi bulungi kino yajja kufa. Naye be babakulembeze baffe kati gwe genda ofumitirize Munnayuganda ng'olina omuntu nga Aneta Among asobola okukolera endagaano yonna ekufiirira gwe Munnayuganda ebirowoozo bye biremwa n'okwandastandinga ekigambo etteeka erisooka Katonda tuwa amateeka gonna 10 naye n'agaawulamu n'akola yaaga yagala munno nga bwe weeyagala. Love your neighbors, you love yourself. The law of love.
then eryokubiri n'agamba tewabangawo ekintu kyonna tewabangawo omuntu yenna yegeraageranya ne Katonda ono teyakomye Katonda tewegeraageranyanga ku Mukama Katonda wo. Ebigambo bya Alex Weso Mufumbiro eri speaker wa parliament ya Netanita Mong ku bigambo byavudde mu maaso n'okubeera nga ayogera. Kale era kya buswavu oba oliawo kiruma nnyo okusanga ababaka betwandibadde oba oliawo twegombesa naye ng'ennaku zino bye bakola bye byabwe. Njagala nkuwa ebigambo bino enno ebya musajja mukulu amanyikiddwa nga Mbidde ng'agamba nti kituufu Kyagulanyi agenda asanga okusomozebwa kungi mu kalulu kano akajja naye ate tumuwe credit nti omusajja akoze ekyamaanyi opposition kyebadde ekyalemeddwa okukola. Wuliriza. Mwami Kyagulanyi agenda kuba wa maanyi n'okusingako bwe yali mu 2021 ku nsonga nga bbiri. Ekisooka nti gavumenti yeeyongedde omutya n'olwekyo egenda mukwata bubi nnyo n'okusinga luli. Kaakati ekyo kireetera abantu be n'abalala batabadde babe okumuwa obuwagizi obw'ennaku nga bamunakuwaliddeko. Eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri nti akoze abamu kye batatera kukola nti amaliriza ekisanja kino eky'amazima nga tewali ky'omuteekako nti yakompromisinze ne principles kwe yajjira. Byeyajja ayogera kwe yayimirira nga gye byakyaliko nakati byakyaliko. Abakugamba nti tabiriiko ebiseera ebisinga baba n'emitima egy'enjawulo. Kati nze nandigambe nti tabiriiko olw'okuba nze ndi wa DP ye wa NUP. Naye nze saagala nnyo okwogera bya bulimba. Njagala mu byobufuzi abantu banzijjukire nti njogera mazima. Omusajja kyali w'amaanyi nnyo. Agenda kuba w'amaanyi nnyo okusinga. Kati saawa eno abamu tebalaba. Omanyi abantu ba Uganda abasinga tebamanyi bulungi kulengera wala. Nakugamba babanga bikere ebiri mu nsuwa. Kirowoozo omumwa gw'ensuwa bwe bunene bw'eggulu. Omala jjaasa. Nze bwe ntobe nkubuulira. Naye omuntu yenna alengera ewala amanyi bulungi nti ekisooka tewali alternative. Omuntu yenna ayina ekimunyezeza. Alternative gyagenda okuba nayo yakuwa bululu oyo amuyamba gwalaba nti yamuyamba okumugirawo abamunyiiza. Nti n'omubaka wa palamenti gw'ogambye wano nti yafunye ssente nga bamwebaza okutwala emmwanyi. Kati abantu tebajja kumulonda, bajja kulonda wooli gwaleese. Okusinziira ku bigambo ebyo nga bw'obiwulidde, omubaka amanyikiddwa nga Mukasa Mbidde agamba nti Kyagulanyi agenda kweyongera okuba ow'obulaba era threat ennene nnyo eri state. Mu bigambo bye obiwulidde bulungi ng'akugamba mpozi nga tulabira wala naye Kyagulanyi wa mutawaana nnyo ate akyeyongerera ddala okufuuka ow'omutawaana era nga ne gavumenti yeeteekateeka ogenda mu maaso n'okuba nga emukolako oba oliawo effujjo ey'amaanyi ennyo nnyini ddala n'okuba nga emukwatira ddala ng'ekintu ekinene era ekyamakulu ennyo nnyini ddala. Ebigambo ebyo bya musajja mukulu wala amanyikiddwa nga Mbidde. Ali ku Beyond the Newsroom, njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika n'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala. Vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiba like ejjaba edduka misinde mingi nnyo esobole otuuka ku buli ssekinomu. Nzikiriza nkuwa ebigambo bino bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Sewamala agamba nti Kyagulanyi tumuwe credit ku ebyo ebimu byagenze mu maaso n'okukola ebyalema abalala okukola. Ekimu ku kyo kwe kuleetera abavubuka okuddamu okulowooza ku ggwanga lyabwe n'ebiseera eby'omu maaso. Wuliriza. Bobi Wine oyo mulaba yajja abavubuka ku ludo n'abatwala ku ballot. Bobi Wine mubuzira ayinawo ekifo. Nkugambye yajja abavubuka abaali tebalonda 5 ku 100 n'abajja ku ludo n'abatwala ku ballot. Ekyo gavumenti ekimanyi. Kola endagamuntu. Ojjukira eyo gundi zitu beera n'endagamuntu n'endagamuntu weebereremu. Bantu bameka abasobola okulwalinga 10 million people or 7 million people from informal sector to a particular direction. Honorable, you have lessons you take from Bobi Wine. Yes. Omanyi si buli muntu ndi abeerako bibi byokka oba birungi byokka Bobi Wine oba biki. I know. Now I'm talking about Ugandan politics. Very good. Kati njagala gompeyo omuntu mu opposition abaddewo okiga kyentegeeza n'akola ekyo ekyokujja abaana ababadde mu luddo bonna ne bagenda beewaaniisa ne balinda endagamuntu zaabwe era ne bazifuna. Ne balinda ebigambo ebyo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Richard Sebamala
ng'agamba nti Kyagulanyi akoze kinene nnyo naddala okukyusa oba olyawo endowooza y'abavubuka. Nzikiriza ate nkuwe ebigambo bino bya musajja mukulu ono Alex Waiswa Mufumbiro byonna birabe statements ze zaakoze. Olunaku olw'enkya Tabamiruka w'ekibiina kya National Unity Platform ajja kutuula ku ssomero lya School of Leadership e Kamwokya okwongera okuttaanya demokrasiya mu kibiina n'okufuna abakulembeze abajja abagenda otwala ekibiina mu maaso emyaka 5 egijja. Abantu b'enjawulo bajjayo empapula era tusuubira nti olunaku lw'enkya abanaavuganya, abanaalayizibwa, abanaaweebwa omukisa okuweereza bajja kwanjulibwa eri eggwanga era nga tusuubira nti Tabamiruka yajja kutambula bulungi. Badelegates batabamiruka bayitiddwa dda betefutefu era waliwo vibe y'amaanyi okulaba nti ekibiina kimuvinga towards okunyiikiza demokrasiya mu ggwanga Uganda. Muneganda basubire ki abayigizi b'ennyumba Mutabamiruka n'afaanana ng'owa DP gwe twalabako oba National Unity Platform ky'ekibiina kya Uganda empya era banna NUP ne banna Uganda tusuubira mugenda kulaba ku butya obukulembeze bwe bulina okubeera. Tuli beerufu, tuli baawufu era tuli banjawulo era eyo enjawulo yegenda okulagibwa olunaku olw'enkya nga tuli Mutabamiruka wa National Unity Platform. Bw'obeera n'omuntu ng'asobola okugeraageranya Katonda n'omuntu, Bayibuli etugamba erimu etteeka erisooka mu kitabo kya Genesis kigamba nti togeraageranyanga ekintu kyonna ne Katonda. So bw'olaba omuntu ng'ageraageranya ekintu kyonna ne Katonda n'atuuka n'okugeraageranya ne the tripartite of religion of the Catholic Church and the Anglican people, then kitegeeza nti omuntu oyo ebyo bye tubagamba nga bulijjo nti omuntu asalawo okuva mu mbeera ye ng'omuntu n'atandika embeera y'okweyisanga bwe yeeyisanga bwe mumulabanga bw'atambulanga bw'afaanana oyo yali tafaanana bw'atyo naye olw'okubanga akimanyi nti bamufacilitatinga okubba bamufacilitatinga okunyagulula eggwanga alina kubasinza ku level yakulaba nti be bakatonda be kubanga akimanyi asaana kubeera mu kkomera. Kati engeri yokka gy'atayinza kugenda mu kkomera kwe kususuta namukadde n'amulimba nti Katonda ng'ate akimanyi bulungi kino yajja kufa. Naye be abakulembeze baffe kati gwe genda ofumitirize Munnayuganda ng'olina omuntu nga Annette Among asobola okukolera endagaano yonna ekufiirira gwe Munnayuganda ng'ebirowoozo bye biremwa n'okuandastandinga ekigambo etteeka erisooka Katonda tuwa amateeka gonna 10 naye n'agaawulamu n'akola yaaga yagala munno nga bwe weeyagala. Love your neighbors, you love yourself. The law of love. Then eryokubiri n'agamba tewabangawo ekintu kyonna, tewabangawo omuntu yenna eyegeraageranya ne Katonda. Ono teyakomye Katonda, yegeraageranyiriza Katonda omwana, yegeraageranyiriza Katonda mwoyo, ne yegeraageranya ne Katonda mwennyini, the alpha and omega, kibumba omuwaikendi mwoyo n'amukuba kuki Menamongo, she's a mafia. Okuvoola president w'ekibiina kya NUP n'amussa Anita Among okuvoola president wange si kyewuunya kubanga ye teyeeraba nti tasaanidde. Kakati omuntu nga ye bw'aba tasaanidde kankubuulire ogenderanga ku bigambo by'omuntu asaanidde. Atasaanidde bw'ayogera oba okisuubira. Oyo Anita Among tumusuubira okwogera buli kyabusiru tanaba na kwogera bisukkakaawo. So siina kinekanga mu mutima ebigambo bye yayogedde bimufaanana kuba ye tamanyi na gye yava. Olaba house girl ofuuka speaker ate ogamba otya artist. East balina okumanya nti bafunye zaabu era zaabu agenda kuteekawo enjawulo. Bafunye omulwanyi, bafunye omwogezi, parliament kwogerera ngenda kwogera, parliament mateeka ngenda gabaga. Watch the space. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu semakutu ogwayiwayo okubanga gukuweereza. Nzikiriza mbatere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zetugenda maaso n'okubanga tukolako. Ate era nkusuubiza nti tujja beera nga tukutuusaako byonna ebigenda maaso n'okubanga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Katukomewo tovaawo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.